Okay, tukukulisayo mukumulo kutekwale kuwambu nakatono. Tuchagenda maaso nga tuli ku munyo kumacha wano ku Soul TV. Tugamba mwena mikono ya fiyo naji muli tubagamba tubasaside nnyo. Abafunye ebizibu ebitali byangirizimu coronavirus nga yali senkuli abatidde abegalidde mu nyumba bamire nakayita tugamba muli mutya waliwo omukyala ayitibwa Franklin Sali oba weyo side ze Tottenham oba yavaayo side eyo tugamba muli mutya Bob Fred Mpima mutufuna ku Salt Media app tugamba ekizibu kyabajidde balaze supermarket nga layini eva kuno paka Nateete buli omu n'akagalike agenda ajuzeewo emmere tubagamba tetulina kusatira mu Republic of Uganda because of that. Mukama Katonda kyatukuumye naye ministry nga bwe tugamba UCC nga bwe tuwa amagezi twegendereze tumala gekwata mu ngalo temwekwata mu ngalo buli wokwata jjukira okunaaba obedda munafe abuuza abantu Robert Mutebi wakanaba emirundi emeka ng'abasinga tebannanaabako nako n'amazzi bagasangewa katugereze wali eringa Constitutional Square we balinyira emmotoka jjukira ogenda mu taxi gye mugenda okwenyiga ezimu n'endabirwamu zaalookinga tosobola ziseetula tewamazzi anaagajjawa weevugewo apangise taxi avugeeyo obulwadde bwe butabuka nammwe mutabukeeko kibaddiremu vugeeyo kitegeeza katambulewo ekyo yali queen era gwe mbadde ndeeta nti emigaati gibuze mulye keeki mulye keeki of course bekikwatako oba ne ogamba boda tekineeralikiriza kutuuka awo musajja badde Robert Mutenga agamba ebyo byeyo nammwe temututawaanya obutabazungu nga bali ku mulambo sijja yafudde omusajja n'agamba munnaffe simanyi oba akawunzise oba asiseemu asiseemu obulamu bwe butyo teweetaaga permission kuva bunaayira kuvaawa okugenda ekibuuzo kiri nti ogenza otya nti munnaffe asiseemu kimanyi mu mmotoka anti lulimi lwabwe sikamwawo n'abasaabaze bakigaana babagamba asiseemu abamufu tebakyakikozesa waliwo kye baali baleesaga nyaba oli mugenzi kyogamba ogenda abagenzi beeruzira mujje mweno ate nga batuufu nga nti ssebo omugenzi abamufu kati sikamwawo nakyo ne bakigaana era abo bennyini nga batandise okikozesa ku bantu baabwe ababeera bafudde kuba obasanga ku stage bw'abanga abadde kondakita oba banene abayimba emmotoka omuntu bw'afa osangawo akabakuli awo ku stage munnaffe yasiseemu bo bwe batyo bwe babika pathetic kikwata ennaku okay mpamuli kugebweru katono amawulire ag'ebweru empapula zonna okutwaliza awamu ziwandiise ku kirwadde kino eno ekya coronavirus tugenda ntandika n'olupapula lwa Independent lufulumira Bungereza olupapula luno eno luwandiise nga debate egenda mu maaso kati yakulaba nga ebikozesebwa mu malwaliro biteekebwamu ate nga n'abazze okwekebeza mbu bekebereza bwereere awatali yadde kasente konna oyo abagambye nti siwulira bulungi mpuliranga mbwasobola okuba nga akola atya nga yekebereza bwereere naye bawandiise ne bagamba nti Bulaaya we twogerera kaakano beggalidde tebaagala ayingira ate tebaagala afuluma amawanga agasinga obungi wano abantu bagenda maaso n'okuba nga balojja ennaku gye bayitamu olw'ekirwadde kino eno ekya COVID-19 olupapula lwa Independent lufulumira mu ggwanga erya Bungereza naye waliwo omukyala akwasa ennaku mu lupapula luno awandiise nga mweraliikirivu agamba nti ndi lubuto simanyi oba omwana wange naye anaafuna ekirwadde kino eno ekya COVID-19 kubanga agamba nti amulwadde tannaba ye tabulina kati naye ye mweraliikirivu okugenda Continental Services ti mu process eyo waliwo omukyala eya testinze positive
n'omwana gwe yabadde yakazaala omuwere ekirwadde kineeno kakati kyekiyinza okuba nga kireeseewo obweraliikirivu kuba abakugu babadde tebannamanya bulungi oba omukyala waba ali lubuto asobola okusiiga obulwadde buneeno omwana ali mu lubuto babadde tebannaba kukola conclusion eyo kakati ndowooza yeesigamye ku biri eri ebyafulumye eby'omukyalo ono eyazaaliddwa naye era tekinamanyibwa oba omwana ono obulwadde buneeno yabufunye wano ng'avudde mu lubuto oba yavudde nawo mu lubuto munda so omukyalo ono mweraliikirivu naye ali mu bitundu by'Ebungereza eyo lwe lupapula luno Bufalansa bawandiise wano eno ne bagamba nti okumala ennaku 15 wagenda kubeerawo lockdown basooke bagende maaso n'okubaako n'ebintu bye beekebejja naye wakati wa bino byonna bawandiise butya bw'osobola okulabirira mental status yo singa oba mu isolation abantu abamu abali isolated nti bw'atuuka eyo naddala kati ng'okukubirizibwa kuno kwe tulimu nti weesibire mu kasenge wekka ne obeewuwe waka kati ebirowoozo ebyo ennaku eyo gy'oyitamu abantu abamu bakizudde nti kitandise okuba nga kibaleetera obuzibu kyandiba nga kiviirako n'abamu okufa oba oliawo nga tebannaba kukola ki kutuuka kuba otandika okulowooza ndowooza sigenda kuwona ndowooza kiki naye kaakati bawandiise ne bagamba nti waliyo abantu ababadde mu self isolation okuva mu mawanga gano nga Italy, Spain ate nga geegamu kwaga gabadde gatawaanyizibwa ennyo ekirwadde kino naye nga mbu ne basobola okwerabirira era ne bavaayo bulungi nnyo omwana eyatesitinze positive bakikoze bati ekifaananyi anti baby akulazeeko bugere kagulu kabeera ka baby bagadde kaleeta feesi yonna kayinza okuwona nti abo abantu bo baba n'eddembe lyabwe ne kabasoowe nga gye buddako mwebuuza kwani okunteekayo ebali nga ffe wano eno bebakolera decision makings so kaakati kyekyo abakugu bakyagezaako okunoonyereza balabe obanga busiigibwa omwana mu lubuto oba tebusiigibwa oba afuluma n'alyoka abufunira ebweru ensi kyegamba close down lockdown baagala buli nsi buli muntu yeggalire waali tumale okulwana n'ababulina basooke balabe ababulina can it happen ennaku 15 tukirangirire mu Uganda nawe ziba nnaku 2 tezisoboka why not mu Uganda life yaffe eri designed nti bwe mbankedde ku makya nenzija mu wino ne neetikka ebifuluusi nenyinyukayo n'omutwalo gumu nzirayo mmanyi nti nzijeeko 2000 za transport ntereseyoko 1000 lwa Land Road nguzeeyoko ku mmere newaka ndeseeyo akameeza n'1000 olunankomyawo ku makya bw'oba weegenderezza abantu abasinga obungi abakakkalabiza mu bibuga ekyemisana kyabwe oba ekyenkya balya nkokoto kikomando n'asiiringa oba si kyo ojja musanga ku kidonati n'amazzi g'akaveera kiba kitegeeza ki nti bajeti ye mwalina okutambulira ekimuliisa bino olubuto olume kuba lukalu naye nga mu bwongo aba alowooza waka so kati bw'ogamba nti ne weziba nnaku 2 agende ewaka ng'alina kulinda ndiboota ze batikkula alyoka asitule alina kulinda alina bizinensi ajja ayimbe mulonde alyoka afune kasente tuba twolekedde akatyabaga tulina kwegayirira bwegayirize Mukama Katonda ekintu kino fedde Uganda teyinza kuggalawo nnaku 2 ekisookera ddala tetumanyi ku budgetingira bulamu bwaffe omanyi sente zineno zofuna buli lunaku eziflowinga in buli lunaku zikuwa ensaasaanya kati mba namanyira life yange nti nina kwetikka kyova olaba abamu nti ne ka balance akaba kasigaddewo alumba mwenge ka balance akatono ke yandi savings aba ali awo nyina n'amukubira munnange mwana wange ndi eno n'akaweereza tuyina abantu ng'akadde kano n'omusibira saawa ziri meka kati zino saawa 4:09 n'omugamba nti abeere mu nnyumba ye paka olunaku olwaleero saawa 4 ez'ekiro jja kuwulira emiranga nga mu nnyumba saawa zino temulimu yadde kwota ya sukaali kyokka ayina abaana abato mu nnyumba tannaba na kufuna pulaani gyagenda kufumba abamu yavudde waka ayiye alyoka asindikira omukyala sente so eyo situation gye tulimu wano mu Uganda but whatever the case tubagamba Uganda embeera tenabeera mbi nnyo
okutuuka nga bwe kisuubira abantu kutandika kulowooza kweggalira katonda akyatubiseko obusubi. Why should we then question his powers over this land? Tetuli isolated nnyo nti abantu tewali ate tetubeerako na kizibu kyakukweka ndwadde wano ng'eggwanga. Therefore senga ebadde weeri gavumenti yalibadde evuddeyo ng'etugambye obulwadde tebunnajjawo kyokka ffe twagala okweyisa nga ababulina naye n'ababulina abantu 6 tebagazaawo Kenya. That's my opinion. 3 nga tumanyi nti baavudde bweru gogazeewo abasajja ekisumu oggalewo Kisumu. Wakiri kye bandikoze bandibadde abaana b'Ekisumu obadde eka anti obuzibu buyinza okuba nga be baasisinkanye balinako be baasisinkanye ne bali be baasisinkanye kati kiyinza okubabeerera ekizibu n'okugamba nti ekyo kitontome kitontome kino anti yogera bw'okyogedde baasisinkanye balina be baasisinkanye ne bali ne basisinkana bannaabwe be baasisinkana ekyo kitondome tubagamba it's not bad. Abantu bali Kisumu essomero gye liri oligalewo because abantu bafudde baseru mu Nairobi abaana oba exposing into those risks ez'okuyita mu taxi kaakati. Seriously abaana be mwali badde mugalira obugalizi bahedimasa ne babeera tough and mean lugamba teri musomesa ava wano babaliisize ffenna batukebere nti yes ffenna batukebedde ffenna tulyoke amasomero gabeera gasitokinze emmere yaago amasomero tegagenda ku shopping every day okukimayoko nti mwenna mulyoke nti mwe ffenna tulyoke to have closed the gates mugenda kuyitawa naye omwana omuexposing alinye taxi nga maze ogamba nti basatu balwadde agende Nairobi alinya agende Zegindi anti tulina waliyo n'amasomero gadde kati kiri kisobola okukola mu ga boarding okujjako nga n'agadde nago gafuukirawo boarding agadde basigale eka boarding yokka yebeesoma abali ku ssomero babeereyo anti oba ofiirizizza ate banene abalala walabika nga awataliiwo bwenkanya era oba ojja kulaba okwegugunga kati wekituuka ku settinga ebibuuzo tugeze nti omusajja omwali Masaka yafudde coronavirus omulala omwali Arua yafudde n'omulala Entebbe tibanna Uganda eggalewo. Waliwo omuchina abamu baali bagamba nti yagwa bugwe mu kibuga naye ng'abalala bagamba nti yeerokingira munda mu karuumu ka bizinensi ye oluvannyuma lw'okuba nti yali tawulira bulungi kateebereza okuba n'ekirwadde kya korona naye mu kifo ky'okumusegulira abamu bagendanga kulaba korona afaanana atya. Olaba challenge eyo kiri kye wagambye nti eri Obungereza omuntu agwa ne bajja okuyamba naye wanene omuntu agwa ne tugenda okuseka. Sofa eyo challenge naye n'empapula endala era ziwandiise ku kirwadde kineeno ekya coronavirus. Kati olupapula lwa Guardian nalwo lufulumira Bungereza. Amawanga gakirimaanyi ganukudde Donald Trump, president w'eggwanga eri America. Ye yabadde agamba nti wabayo eddagala lyonna vaccine yonna eyakoleddwa ng'esobola okuba ng'eziyiza ng'etangira oba ng'ewunya ekirwadde kino yabadde agala gigula yonna ebeere nga y'Abamerika oba si kyo babakoleyo ne ka exclusive ko nga kaabwe. Bakirimaanyi banne bamugambye nti ssebo teri ayina kuba na copyright na vaccine oba na ddagala lyonna erya coronavirus kubanga ekirwadde kiri pandemic. Bwe batyo bamugambye bagambye nti tewali kiri special nnyo ku Bamerika era nabo balina omusaayi nga abantu abalala. Ye President Donald Trump agamba nti bannabyabufuzi mu ggwanga erya Germany bagezaako okubanga balina engeri gye bayeekeramu Amerika ku nsonga eno bandibanga babaagaliza okusigala nga bafa bwe baba nga batandise okubanga ate ebyo ye ekyokugamba nti babakolereka exclusive vaccine kano nakyo bakitunuuliranga ekibi ennyo. Tugamba nti waliwo eddagala erisuubirwa ka vaccine kaki ka vaccine Uganda ekeyayiyiza omusoga
anti kati Trump ye ayagala bakongere mu muko abazedda wano bali agala era bagala kuli obuningi eri nalyo ne tugamba munaffe yayiza wakoze bulino oyitegamu speaker toviiramu awo obugagga bubenga budda wano mu Republic of Uganda. In my opinion kyagenda kukinatandikiriza nakyo obulwadde gye buli obulwadde butta bukwata mangu nnyo bwe tunaaba mu ngalo twetaasa bwe tukozesa amazzi agabuguma okuganywako bwe tukozesa simanyi biki ebirina bye batusomesa naye tetunyiga panic button status quo egendenga bweri tukolebana tugamba nti bannanga bano tulinga mu bisatu abalwadde awo tutye naye tugalewo Uganda olw'abantu basatu e Kenya abaafudde. Olupapula lwa Guardian lugamba nti amawanga ga Bulaaya gaganye omuntu yenna okuyingira ewaabwe. Kakati oluvannyuma lw'okubanga bo baganye abantu okuyingira mu mawanga gaabwe okumala ennaku 3 mbu kyekyaleetedde Bufalansa nabo okugamba nti nammwe mugira mulindako naffe katukole ki katubeere ewaffe. Bagamba nti amasomero e Bungereza gayinza okuggalawo amatonotono agabadde gakyasomesa era nakyo kisobola okuba nga kiyambako okutumbula kye bayise self isolation kuba we kituuse kati ne gavumenti eya Bungereza erayidde okugenda mu maaso n'okuba nga ekebera abantu okukakasa nti tebalina kirwadde kineeno ekya COVID-19 naye oluvannyuma lw'okukeberebwa results z'onaafuna kwojja okusinziirira okuyambako gavumenti bo bwe batyo we bagamba wonaaba ozuuliddwa ng'oli negative ojja kubayambako okweyawula gwe kennyini okweyawula ku muntu ali positive ne bw'aba nga wa luganda lwo atya bagamba nti kati kugenda kubeera nga kwa kuyambagana. Bagambye bagenda kuteekawo ssente eza emergency nga zino zigenda kuyambako ki waliyo abantu abamu abalwadde naye nga talina ssente oba oliawo eza treatment sinakindi okwekebeza oli ayinza okuba nga symptoms aziwulira oba signs naye nagamba akasente takalina kiri kyetwagambako America bakikoze late naye nga tekinabeera too late kigamba temujja tusigale nga bwe tuli naye eddagala lyo tubadde tubagamba azula eddagala ayambe ku banne abatambula mubagaane okutambula. Uganda tuganye ensi zimu ne buli wantu kati bwe buli twegalire mu nsi yaffe twesirikire n'abali kuno tubagaanire okuddayo ate bwe bagambye nti lwaki abaffe babakkiriza ng'ababala tubagaanire wano bwe bafuluma bakola emputu ne bagenda tebadda naye nga kisoboka omanyi oluusi endwadde tuleseeko akazito tokalabanga etunyigiriza kakati awo naffe tulina okuba nga tuyingira mu kinyigirizo ekyo. mu Africa oluusi tulina ekizibu ky'okwekkiriranya okimanyi nti oba oliawo oyinza n'okuba senta tubayita ba donors oli abazungu abaweerera abaana baffe mu byalo abamu balina n'ebifo mwe babakuumira omuzungu ayinza n'okudda tukigeze ng'abadde ava Bungereza akomyeyo mu baana be bazadde bameka asobola okugamba nti kangende nzijeyo omwana wange sika ssente sika kumusasulira school fees kangende mujjeyo teriyinza kubanga omwana amugjayo naye tubagamba nti ebekikwatako babeere nga bali very alert. Tulina okweyongera okusaba kiri kyetwogeddeko tulina bannaffe abagenze ku traffic bajja kubanga batutuusako traffic anytime from now olutokesole okubanga tugenda mu maaso n'okuteesa wangi kye tubadde twogerako ekyabannaffe aba Bungereza okubanga bagenda kusasulira abo abatalina ssente ssente z'obujjanjabi oba oliawo n'okwekebeza nsonga nkulu nnyo lwaki wano mu Uganda tulina okusaba Katonda atutaasa ekirwadde kino wano mu Uganda olw'okuba nti ebyenfuna mu bitundu naddala eby'omu byalo byakwekuba mpi omuntu alwala n'abeera mu nnyumba naye n'atunuulira 15,000 okugulako panado abalaba nti abaana gavumenti birina kubanga evaayo n'ebikola naye kimu kyokka ekimbo by'omutwe nti kati there is a lot of talk ku coronavirus ontegedde omusajja ono tumukunde tetumuwadde attention emala
bamusimulizaako ebisooto byonna byensuubira nze nti biri arranged tulina kulinda misango nga biteekeddwa bulungi naye njagala okukubuuza akabuuzo akatonotono si kanene nti bannaffe enzige mwazikwata? enzige twasembayo okuwulira nga minisita agamba waliwo ekibinja ekyava e Sudaani kye bakyagoberera waliyo ekyajja nekiddayo Kenya si mawulire nekidda akasatiro konna ke baagala kati ate awo waliwo ssente awo ezaabula awo ebino byonna byowulira baggalewo bakole bwe batyo amasomero gaggalewo waliwo abaza nti bwetukola bwe tuti tusevinga wano kino bwe tukiyitamu kino tufuna ssente wano. Kati waliyo n'ekirala era ku coronavirus emitwalo 6 n'emitwalo 6 kati gisaanikiddwa. Kenya waliyo coronavirus tukoze tutya, Tanzania tukoze tutya, zino tetuyinza zinyegako kati eza zibasindikira abaana baffe China emitwalo 6 basindikamu 6 zafuuka ng'ezalina mugaso nakuba kubanga kati oweereza ab'e China ab'e Italy lwaki tobaweereza? Sente ezo zalina ebibuzo bingi. Ekisooka zaatuuka zo zaatuuka sente zo zaatuukayo mu eri ne batuusaayo nnyingi bwe zaatuuka bali lwaki tebaluyalayizinga nti zaali nyingi ne twangenza okukipimamu ng'ate tulina kuweereza b'Ebungereza okusinga bwe tuweereza ab'e China kuba yonna bwatuukayo kuba China eraga nti ebintu ebinene bigenda ne bijja wano ne tubuubuuka ne tubyerabira ne tugenda kukiddako tumukunde waali musibe tulinze misango enzige z'abaaki enzige zaafa bannange enzige zaddayo kati fena coronavirus yes gyali era ensi ekintu ekigazaawo English Premier League si kyakusaaga ekisatiriza obumotoka ne babuggalawo ekisatiriza simanyi Euro 2020 enkuŋŋaana z'ensi nti olukiiko lwali lujja mu Uganda olwo baluyongeddeyo nekikaliza tourism sector tourism nfunga bwe kitegeera si kyakusaaga naye abaffe nga tukyogerako enzige mwazikwata lipooti eri luddawa oba tezajja minisita agamba ekibinja kyagenda e Sudaani naye kigenda ne kidda era ali agalayo akasente akalala naye kati naawe okuyimbirira nogaa nti oyagala kasente nga ne palamenti naye esaba egende mu luwummula anti Honorable Atiku bwe yabategeeza nti ffe twakomawo wano eno naye tebaatukebera tetuweekolako na kwarantiina eyo ko bali nti nedda ate n'oli naye n'alatta nti waliyo n'abalala abasoba mu 10 be twagenda nabo naye nga gye bali eyo abaka twandigenze ffenna tusooka tubeerayo ennaku nga mmeka nga 14 kyenjagala kyekyo abantu bakitegeere nti weriyo ebeera problem yo curriculum yagguka tubaka oluzanye ku netball abaana babaka era kya n'akanyugira omulala focus ebadde wano nedda wali omumpi n'asinga obuwanvu be basinga okuzanya naye bano abakitema oba okyali kwoyo ne kadda wono focus nedda kwono ate ono n'akakanyuga n'akazaayo tuli mu netball game. Is it interesting? Ekigambo ekitibwa locus twakireka mu bbanga sente zaweerezebwa e China zasigala mu bbanga tumukunde asigadde mu bbanga kakati fenna tuli coronavirus Kenya yatuuse ni wano we should not panic nga tanatuukawo kubanga Mukama Katonda akyamututaasiza ayinza otumazaako ne abantu batandika n'ogamba bannaabwe nti okuwona obulwadde obwo kyalako Uganda. Should be promoting that. Tetulina kubeera nga tugamba mama nga musajja ono odongoto ki MP ali omuto kati yakula tayinza kubanga akyali muto nga bwe yali luli. Odongoto yagenda mu walk to work nga poliisi egoba Besigye, poliisi enoonya Sseggona nga yagigamba nange ndi MP nange munkwate amolusohiya tebamukwata paka puli yatuka ku parliament ngendeko mu mawulire. What are we saying? Atugamba nti ensi bweto bweri tumukunde
ajudde front page y'amawulire. Is it necessary okumwogerako? Are we so bored nti akantu akajja tukabaka bubasi coronavirus gyali era tetugaana naye atuluse okutusattiza abantu batetuka okukanyuka ga statement aganene amasomero bagaggale. Mu ggwanga erya Sudan omusajja ow'emyaka 5 yafudde eyabadde ayina ekirwadde kineeno ki COVID-19 naye kaakati bagamba nti eggwanga lya Sudan nayo lyalangiridde akaseera ak'akazigizigi okuyambako obutayongera kusaasaanya kirwadde kino. Mu bino bye bakoze tebaagala muntu yenna okuva mu ggwanga erya China, okuva mu ggwanga erya Iran, okuva mu ggwanga lya Italy, Spain awamu n'eggwanga erya Japan. Era bakubiriza abantu baabwe okusigala munda mu nsi yaabwe obutatambula nnyo n'okugoberera ministry y'ebyobulamu byenaabeetegeezezza. Myaka 5 ye musajja eyafudde ekirwadde kino ekya COVID-19 mu ggwanga erya Sudan. Erinnya lyani? Erinnya tebalituwadde. Ate obusatire bugenda mu maaso okusembera bagenda kuba nga bakugjawo. Bakugjeewo dda. Naye house of prayer okusembera kubeerayo ddi? Tekunategekebwa ndowooza Pastor Mutaawe. Ii? Okyobuuza Pastor Mutaawe. Onawo otidde? Holy Communion yagamba atya ng'agenda? Kino mukikolanga okunzijukira. Tubuuza okusembera kwa house of prayer. Laba bwe tubuuliza okusembera. Lwaki nkirese kino? Nti ebintu ng'okusembera ebyo problem bwejja byemusooka okulowoozaako. Naye abantu okukuŋŋaana okusabira awamu to evoke okuyita amaanyi amasukumu aga Mukama ekyo kiteekwa kubaawo. Kati bantu bumanya nti bagenda kuŋŋaana ne musala amagezi bwe abakuŋŋaanye baddayo eka baddayo eka nga tebafunye bulwadde buno. Ebyo ab'amadiini okusembera basembera nnyo naddala abakatuliki. Abakatuliki misa is part, okusembera is part, si bwe kiri? Buli wali misa wateekwa okubaawo ne ku mufu basembera. Bali omubiri gwa Kristo. Ate faaza yakwata kuba faaza tasobola gamba nti engeri ekirwadde kye kitutawaanya buli muntu ajja atoolewo. Egyo emikono giba mingi. Faaza waba akwata ng'ateeka ku kibatu kya buli muntu. Faaza tumulaba ng'anaaba. Naye process bulijjo era bakikola bulungi. Nti obuyonjo obulaba. N'obugoye buba wa white. Ontegedde? Ate bakikola ng'amafumbiro g'Abangereza. Gatya? Bafumba olaba. Olaba zonna ezo fast foods babijjayo mu ffumbiro kubanga byabanga bikyafu ebiyenje ajjamu ekiyenje n'asuula eri n'atokosa buto ne bagamba nedda. Bye bigumya immune y'abaddugavu ebyo. Kaakati ekyo baakijjayo oli afumba wali ng'omulaba bw'oti. Butamusumulula mupya n'amuteekamu n'atandika okutokota n'ateekamu chipusi wano babasazedda. You are watching everything. Kati obuyonjo bwe butyo ne mu masinzizo bulabika. Kati ekirala ekiyinza okukolebwa kwekendeeza bino okwekwata mu ngalo. Ebyo bye basooka okuwera okwagaliza munne emirembe kye basooka okuwera. Ebyo babiwere. Process y'okusembera abapoto basemberanga bubi nnyo. N'ekirala kye bajjawo kya musaalaba. Buuza nga basembera batya? Abapoto banywanga buli muntu ku kikompe kyekimu. Abakatuliki tebanywa. Bakozaamu babakoleza. Lwa bungi bw'abantu oba budde tebumala. Nange Ekereziya teyinza kubulwa ssente zigula gundi emala. Ndowooza budde. Abantu bayira bangi. Ababaptisiti bakikola bulungi nnyo nabo. Batya?
balina obugiraasi obutonotono bwe bateekamu obutini kenkananga walogenze mu laboratory nga tembanyweddemu ki era nono era twabukozesanga mu chemistry obutini bubeera bwerera ku kabaawa bwe katyo bungi oyiwayo ne kabulira ku lulimi tekatuuka na mudduko era kyanti papa nedda abaana b'effujjo banywanga nga faza amuteekako ekikombe nakikona kati bwajja faza n'agira bw'ati nga ye aba aca nga akona bugikombe naye tugamba nti kati ezo process ezo bye bikyuka but the spirit of going to church okwowola katonda olaba engeri abantu gye batuulamu tebakkiriza congestion tewabawo ka space walekawo space ku katebe congestion tebeerawo mugende ne tissues abayo kwe tuba n'obutambaala kuba bulijjo omutulaba nga tuwuuba kino nakyo kiveemu ekyawuuba akatambaalako ekyo kiveemu naye nkasigaze singa mba njagala bw'oyagala okukolola kajjeeyo tissu mutambule nazo ogenda okukolola ne going to church we must naye tissu sigi encouraging ez'ennaku zino zifuumuukako egundi evvu bafune butambaala Robert Mutebi ayiseemu tugenda kubanga tumufuna twogere ku nsonga nyingi nnyo ye munnaffe atambula ntwagala kusooka nakibuzo oli masanafu awazibu webale kutulagirira luli nabadde ndina omuntu mutwala nasana nabonyebonye ate nasoose nempitawo oba neŋŋenda gye nakyukidde naye mu buli ngeri yonna Robert Mutebi twagala okusooka okubuuza ekibuuzo nga tonatubulira byemasanafu enzige mwazimalayo mwazikwata nga temukyazogerako tambulidde nzege abalabi baffe aba Soul TV siwulidde bulungi mukama wange ekyo badde yogera kozi nga banaba banziriramu naye mbadde siwulidde bulungi naye bwe banaba banziriddemu nja kubanga oba oliawo nkyanukula amaloboozi galimuko akawaawala akatonotono naye kansooke mbategeeze butya ate ekitundu kino Wendisaidi wano bwe kiyimiridde mu ntambula y'ebidduka twabalagako ebitaala by'e Kampala nga byabbibwako batteries naye njagala mbalageko ku bitaala bya wano bye batadde buli wabagenda mu maaso n'okulabika nti abazimba batereeza enkulungo ne bridges zino kati nga bwolaba ku bitaala bino byo waggulu we bateeka batteries nga bwogenda maaso n'okulaba akitegeeza nti wano tekyanguyira muntu yenna mugezigezi kulabika nti alinya waggulu okulabika nti awanulayo batteries ezo obanga azibba kati ensobi eyakolebwa abannaffe KCCA kwe kulabika nti batteries zino baziyisa ate wansi bazanguyirwa abantu bano ababbi okulabika nti bazisima naye bino byebagenze bateeka kati mu bino ebifo byebagenda maaso n'okumaliriza baziteeka waggulu kakati wano we tuli ddala ku nkulungo eno egatta Northern Bypass ku bitundu ebyenjawulo omuli Masanafu n'awalala twajja tukulaga developments ez'enjawulo ezagenda nga zikolebwa wano kakati balinga abamalirizawo wadde nga ate ettaka lisinga kolansi obungi kyekyenjawulo ekiriwo webuuza livaawa n'obujama buvaawa kati awo we wali challenge ku nguudo ezikolebwa mu ggwanga Uganda naddala mu kibuga Kampala nti bamala ozikola naye azisigala kumpi nga za ttaka olw'ettaka eringi erireetebwamu entambula y'ebidduka wano teyinza kulabika nti ekweraliikiriza motoka zibadde zitambula bulungi wonna eziva ku Sentema Road n'ezambuka waggulu e Masanafu okuggyako nti ate bw'oyambukako wano e Masanafu okutuuka e Lugala waliwo oba oliawo jaamu ow'amaanyi ennyo nti gwe wenna alina gy'alaga olina kubeera bubeezi mugumiikiriza ekitenkanika kubanga jaamu ye yakutte eddanga bw'ogenda maaso n'okulaba okuviira ddala wano we tuli essaawa zino okutuukira ddala kumpi ng'oyisiza e Lugala motoka zikutte nga bw'oziraba kitegeeza nti wentandika okubalira eddakiika z'oyinza okumala okutuuka eri ku Msibambi Road ate nnyinza okulimba kubanga zo zirabika nnyingi nnyo motoka zitambulira ddala Kasoobo okuviira ddala wano yita e Lugala agendera ddala paka eri ku Msibambi Road ate nga nayo wetuviiriddeyo nga nayo wakutte kitegeeza nti gwe wenna
okuyingira ekibuga ng'okozesa ekitundu ky'oluguudo kino ojja kubeera mugumiikiriza nnyo ekitenkanika okujjako gwe akifuluma tewali buzibu bwogenda kulabika nti osanga kubanga ezivaayo zo zitambula bulungi. Wano akagundo kafundamuko katono bw'ova wano wo wagazi naye bw'oba ogatta wali mu kasenta k'amasanafu awo wafunda nnyo kyova olaba bwe zituuka awo ate omugotteko gubeera gw'amaanyi naddala mu biseera bino nga abantu abasinga bakedde okulabika nti bayingira ekibuga. Naye okufuluma obufulumi wano awo tewali buzibu. Northern bypass ebadde kkiriya mwe abava ku Central tewali buzibu bwonna okujjako mwe abagenda mu bitundu eby'Namuŋŋoona nga mugenda okugatta ku Nansana bonna onaatera okutuuka ate we bakola oluguudo weefaananyirizaako wano awo ojja kulabika nti osanga jaamu kubanga eziyita wano ezirabika nti zigenda e Nansana wano we zirina okuwetera bwe zituuka wali ate kajamu kakwatamu akummwe abagenda mu bitundu ebya Hoima Road ate nammwe abava mu Hoima Road awo mujja kusangawo jamu nga bulijjo akwatira ddala era nawo olina kubeera bubezi mugumiikiriza. Naye okuyita matawo gano abiri tewali buzibu bwonna bwogenda kusanga n'okugenda e Busega motoka zibadde zitambula bulungi tewali mberebezi yonna nga naye bwogenda mu maaso n'okulaba ebintu bibadde birungi okujjako e Busega nga ova ku Mityana Road awo okuwambuka okuyita e Busega Katale awooyo yolekera nga onaatera okutuuka e Nateete awo nawo wetagisa obugumiikiriza kubanga jamu yakutte abantu leero tebakedde nnyo nga bwe batera keera olwakawewo akabaddeyo. Embeera bwetyo weyimiridde mu bitundu byeno ngenda kubanga oba oli amazayo mu studio ate bagende mu maaso n'okuweereza kye babadde bambuuza nsaba mbasonyiwe sikiwulidde bulungi oba oli awo nandibadde nkyanukulako naye era munzikirize mu buufu obwo omuzinda luggo kangubaddize mugende mu maaso n'okuweereza. Tugamba banange ebya Uganda bitambula ngeri enzige zagenda oba zitazajja naye tatulidde tubatwalangire mukinzige oba bazikwata oba zaabalema wakati birala ebyenzige twatuvaamu dda bikyali atiiba obudde buliddemu okutagene maaso nebitambula tugamba nti coronavirus the COVID-19 asattiza eggwanga lyonna ensi yonna eri ku bunkenke naye nga figures ez'abantu abalina akalwadde kano n'abaakafa tekyanole tekiwalantinga abantu kusattira batyo. That's my discussion. Abantu bakafa 7 terunaweza 1,000 si weewaawo ng'ensi erimu abantu biliyoni mmeka abakafa bali 7 171 ensi buli obulwadde binawookera ebyedda byatta abantu in millions tetunaweza abantu 1,000 because technology yakyuka differently. Enwana gye tulwanamu si bajjajjaffe gye baalwananga ekirwadde kibagwako kiifuyiifu abawonye bangi nnyo okusinga abafudde. Olupapula lwa Daily Nation lufulumira mu ggwanga eri Amerika luwandiise kusika omuguwa. Yes, Daily Nation mu ggwanga eryawo Kenya. Sorry, tuli ku lukalo lwa Africa. Nambyewa Mungereza anti okusika omuguwa okuli wakati w'abantu bano naye Daily Nation afulumira mu ggwanga erya Kenya bagamba nti eggwanga erya China n'eggwanga erya Amerika wetwogerera kaakano enkolagana ebizze. Abamerika bagamba nti China yandibanga eriko olukwe lwe yakoze okutandika okusindiikiriza ekirwadde kino mbw'okugenda mu mawanga amalala. Bwe batyo bo we bagamba nga omukulu Trump yeebuuza nti lwaki yo China ekirwadde kinene we kyasibukira ddala nti abantu beeyongedde okubanga bakendeera abafuna ekirwadde kino okusinziira ku alipoota n'abafa ng'ate mu mawanga amalala bakola ki beeyongera. Kakati yagamba nti bwe lubanga si lukwe China eveeyo ennyonnyole amawanga amalala kati agali ku bunkenke naddala nga Amerika kubaye buli lwayogera amawanga asobola okukola yo kyakola. Ansa ziri 2 ekisooka yo yazimba eddwaliro mu nnaku 10 sinawulira olaba entunula y'omukulu alinga agamba mweneero bwato bwatunula naye ensonga ziri 2 esooka yazimba eddwaliro amawanga amalala sinagawulira nga azimba eddwaliro kyakubiri
alekerawo okulya ebikere bayinza okuba nga abantu bafa n'okusinga bwe baali bafuddeko naye nga bakonsiringa babasirikidde olwakiri kye bagamba nti baddemu bakole nga tebabasirikira ogenda kubamanya otya tewali bwobategeera therefore n'ekirala eno kyakagendayo ne China kyasuka ne kirinnya ne kikka nkakasa neno bajja kuba nga bakka Italy bafudde bameka ekiro Italy nabo muwendo gwakendedde ogwabafudde okusinziira teri nabafudde kiro teri bafudde kiro teri balwadde beeyongeddeko abeeyongeddeko okufa bavudde mu ggwanga lya China bavudde South Korea bavudde mu China 13 bavudde South Korea 6 ne bava mu ggwanga erya America 5 abo beeyongeddeko okufa era beeyongeddeko n'okufuna abalwadde empozi ne Taiwan kweyongeddeko abantu 20 Argentina kweyongeddeko abantu 3 abafudde abafudde Vietnam kweyongeddeko abantu 16 Algeria 10 ya Colombia kweyongeddeko omu mu ggwanga lya Mexico naye kweyongeddeko 4 ndowooza beba abalala kweyongeddeko omwomu abafudde mu mawanga ago olw'ekirwadde ekyo naye eggwanga lya Rwanda nayo waliyoko abantu abalala abakebeddwa ne basangibwa n'ekirwadde kineno ekya coronavirus kati wetwogerera bagamba nti omuwendo guweze 7 abalwadde abalina kino ki COVID-19 baweze 7 mu ggwanga erya Rwanda muno mulimu kono w'emyaka 32 era nga mukyala ono ateberezebwa okuba nti yakijja ku bbaawe gye buvuddeko nti bbaawe bamukebera ng'alina ekirwadde kinene ekya COVID-19 Rwanda kati baweze 7 kulina omukyala ow'emyaka 32 nga Banyarwanda era bagambye Rwanda ni woman ayo abasi Munyarwanda okujjako nga mu half caste abantu bamenye okutwezingako abantu b'Abafalansa abo anti kati mu Africa waliwo ebintu bye tutalina kubuusa maaso oba otugamba nti Abafrika tuli bagumu naye mulimu bannaffe abalala nga waba alumbiddwa ssenyiga omulaba bulabi naye kitanda nga akifuna kimuweebwa kati ate ssenyiga abakola bubi ngambye mulimu bannaffe nga ssenyiga abayisa bubi kakati ekirwadde kino kiteeberezebwa nti abantu abalina allergies abantu abakuliridde mu myaka oba oliawo n'abato ennyo abalina bi ulcers diabetes ebyo birwadde bwe bityo bwe kikusanga ng'obirina already kyanguyizibwa okuba nga kikutugumbula kikumeketa bumekezi kati oba ayinza okuba nga oba yali ayinamukko n'ebigundi ebiralalala bi allergies ebyo kuziira athima biki omusanvu bangi bavudde mu ggwanga lya Rwanda omulala wa myaka 61 ono ye mu Germany yayingira eggwanga lya Rwanda mu mwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi zaali 13 mu Germany Omujamani yakola atya Omujamani yayingira eggwanga lya Rwanda ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwokusatu ono omulala naye ayina ekirwadde kino ye tannafa naye nga akirina myaka 61 egyo emyaka gye kisinga okwagala ekyo kubanga era bagambye nti abakulu mu myaka omulala muyindi ono naye yava Mumbai ye yayingira eggwanga lya Rwanda ennaku z'omwezi nga 8 daki obuzudde nationality yaabwe omuwala omu Munyarwanda mulimu omuyindi mulimu Omujamani ono ye mugundi Munyarwanda ateeberezebwa okuba nti yakijja ku bbaawe kati tekimanyiddwa oba bbaawe ono munansi w'eggwanga lya Rwanda naye ng'ate ne bbaawe naye ekirwadde kino yakijja mu Amerika nadda ku butaka kino ekirwadde kya kirasi ya waggulu era gye kitambulira mu nnyonyi kitambuliramu abo abanene twala ndi Museveni bukyatiyandwadde kuno omutuufu nnyo okukitya kyagala nnyo abakirasi bwetyo ate engeri gyali muvubuka kati alina okukyewala ennyo ng'alina abazzukulu teyatuyita wano juzi yategedde enjogera yaffe agitegedde
alina okukyewala ennyo si atatira weereere musanga atidde ensiri yeesabise yenna kakatuno kuba kutya nsiri atira ddala ensiri kuba ensiri ze zireeta omusujja atakimanyi yasika kyogera pulezidenti tayinza kuba nakagundi kano keyeesiiga wemusemberera yesabika ayambala giraavuzi neyesiba sikaafu ng'ensiri terina weemuluma giraavuzi zayambala ziri bullet proof kati okwambala bullet proof olw'ensiri ensiri proof mosquito proof oba otidde ensiri naye nga tubagamba nti bwebitu bwebiri ensonga zatumukundo ono tuzogere ku katono. What's the big deal? Ensonga ze as per now zikyabuzaabuzamuko okuggyako nga bavuddeyo ne balambulula ebimu ku bimuvunaanwa kuba ovayo n'ogamba omuntu nti ovunaanibwa treason ekintu ekyo ndaba ng'ekigazi. Treason tekuba kulya mu nsirukwe omuntu okulya mu nsi olukwe aba gy'emisango gya Uganda egisinga obunene ogimanyi gwavunaanibwako ne kanokiiza ogwa treason njogera ku misango egikusindisa kalabba okukutta ogumu gwa treason omulala gwa defilement omulala gwa naye ng'ate defilement ennaku zinene akwatibwa atyatyo defilement omulala gwa robbery kunyagulula ng'okozesa ebissi okutta n'ogwokutta mada so kati bwe kivaayo ne bagamba nti treason ono aba alimu bingi nnyo ebikusifu naye I don't believe nti ekiriwo ekityo ejjukira omusajja ono gubagamba treason twambulaba eri gye bamuzaala erikungiri ng'ali ku kalulu ng'alwana okufa obufi ayomba ayogera biki nga bamukubye okugula ebosasi akalulu ka mutabani we gamba batumanyiira bakola batera mu nnaku bbiri ne bamuwa minisita wa internal security bamuwa internal security yali minisita w'ebyokwerinda gamba kakati bwabanga avuddeyo nti yagamba nti yalaba amama Mbabazi n'amunyumira nze debate ze zonna amadde nzigoberera amama Mbabazi bwe yavaayo okwesimbawo singa muntu nti ngenda muwagira naye omusajja atunoonyaako kyono kyekimungoberezesa byonayogera yagamba nti amama Mbabazi bwe yajjayo empapula yalaba Museveni engeri gy'asattiramu kati naye nayagala amusatizeemu n'amanya ali kakati ono apanikinze bw'ati nti tusobola okumuggyako obuyinza n'amugamba njagala onoonyeza akalulu n'agamba nti okukunoonyeza akalulu amama yagamba tumukunde Museveni yagamba tumukunde akalulu kano akaggwa yewe yali ahedinga task force munamugamba ngenda kukola naye okumpale kampumule nange nzireeka n'afuna empapula ze ewa CPA omumanyi chief personnel and administration nze muwulira yabyogera yennyini karatasi n'agamba I got my karatasi nendaleka okunoonyeza muzeeyo akalulu wano tugamba nti agenda kuba Lord Mayor awuddiisa omanyi nti yasooka gamba nti agenda kuba Lord Mayor abantu ne bakigaana kakati agamba nti agenda kuba president oba yalaba nti tasobola kuvuganya bakugaana kuba Lord Mayor n'oyinza ogenda kuba president naye omuntu ayinza nga n'ekyatiisa Erias okwesimbawo yali Sebana Kizito Sebana Kizito yeesimba kuba Lord Mayor mu Kampala obwa Mayor bwa Kampala n'afuluma obululu oba 5,000 abamulonda tugwe Lord Mayor waffe neyeesimba kuba president bennyini abamulonda kuba Lord Mayor 5,000 teyagiweza mu ggwanga lyonna yafuna obululu 1,000 kamu 0 kamu 0 kamu 0 kati gwe baganye kuba Lord Mayor lwaki kuno kuba kino
this is my simple thinking ng'omuntu aludde mu Republic of Uganda asomyeko guba takyakubira bigambo akalulu waliwo candidate mu opposition omupya ali genuine mu bufunzo ogamba nti ali genuine ng'owamanyi nti oyo abantu bamukkiriza Besigye popularity ye yakenderamu naye ekyaliyo ebyabo FDC abo ba ekikonyogo abazibiriza nga n'entwe ya Besigye bamanyi weri kalulu ne wabatatu bamutera butezi nga bamusibye kantuntunu nagira Abedi namba 2 Besigye ali wano ate fe abalonzi oyo gotuwadde mu nakibiina n'abalonzi gye bali naye abo bangi balowoozezza nti FDC alina gemu gyazanya ekyabesije kiri because ebigambo tebikyukako munansonyiwa aba FDC ebigambo byammwe tebikyukako akalulu musoka gamba tugenda kwesimbawo batuwalana omusajja afuze bubi akoze kino enguzi mugenda mu kalulu agenda akalulu kaba kakubibwa bwe banatukwatako banakwata kalulu kaffe mujja kunalaba ekinava mu mpale y'ebiraka akalulu olugwa nja kuwulira tsunami tutabuse tugenda mu kooti kakati batubbye kooti olumaliriza tetugenda kuddamu kwesimba mu byabululu bino bya kibbi mwaka gumu 2 3 tuddamu kuwulira nga mwajjeyo empapula bategedde nti abantu bategedde nti omuntu oyo takyesigika bulungi owa FDC kati okola otya okudisorganizinga force eno empya ezeewo people power you create your own opposition abantu bakkiriza batya nti oyo candidate mutuufu ng'omusibi embooko n'ekaaba n'abonaabona n'avaayo nga awenyera embooko yakabyewo enegwe jeno akubika mu ndowooza yange omuyite ono ow'emitiana yani Zaake edieno omuyita Zaake oba omuyita Elias kale oba Bobby Bobby yanyooka okusinziira nga bwe yali atambula yali alaga nti yanyooka naye ali nabo era n'abali mu woteeri bw'obasanga nabo naye bamugamba nti eyo magezi nti bubadi era nayo ndako bagamba nti kabadi bagamba waliwo yagamba nti alina footage yonna nga ne bwe yava kuno teyagenda mu ddwaliro yagenda magere olwali yagamba nti abazenyi b'omupiira obalaba bamukuwa akagere ne keekaakamu afuna injali ne bamugamba nti ajja kudda mu myezi 3 nagamba ddwaliro lijjanjaba litya eryo eryajjanjaba munnamwoyo n'agenda mu nnaku wiiki 2 nadda nga mulamu muzibu ng'ekigo kyakuta kyerabira kisinziira ennaku zino bayinza okunsala operation n'enkomawo nga wo zirabika omulala n'akomawo nga skin toyina olaba nti bamulongoosezza sente ze bajjanjabirwa zino timubungereza zirina sente zijjanjabira wakyamu anti kati kisinziira n'omubiri omuntu atwala bbanga ki y'okuyunga naye mu ndowooza yange obukoowu bw'abantu buyinza obutaba nga bwava ku Kano yekka emirundi gino gyonna Kano Kizza zazze yeesimbawo ng'abantu bamuwa akalulu passionately abamu ne bakwata ne mu nsawo ne bamuwa akasente omulala n'adduka mu nnimiro n'aggyayo emiwogo gye kapenta n'adduka mu workshop ye n'aggyayo entebe ye eyo byonna obiraba laavu omulala n'ayiya n'akayimba nga tebanampa sente banampa liita wadde naye mbu yabanja sente bwe bagano zimusasula kati ebyo nabyo gyafuuka mitawaana tebakyazikwata okawa olinawo okawulira alwakonna ka campaign sitowa basi yako ka campaign adono kakubira aka campaign naye ate kalimu erinnya ly'omuntu omulala nti bw'okakubira wali eri Kano wali tekavuga ku radio yani nsonga ya gundi ku radio ya UCC juzi waneeno babadde bajaguza gundi anniversaries zaabwe lwaki tebakakozesezza
buli lwe babeera mu bisinde byabwe bya people power ebya gundi government ki people's government lwaki tebakakozesaayo ng'oyinza okuba oluddewo okumpasa saawa zino nsobola tumukubira mu kyaki nsobola bwe mba neegezaamu ne wano bwe nnangirira nti munnange nnina emikolo bwe babeera bakuŋŋaanya okukola emirimu bwe babeera bakuŋŋaanya emirimu nsobola okkakubamu munaffe yeevuddemu emikolo gyegiri oba onyumya bunyumya bana tubagamba otugezako okuzuula tumukunde fakita evuddewa tumunoonya tetumuwulira mu musaayi anti kati ne law of natural justice omanyi kati Katonda tekkiriza nti omuntu ayinza okukkiriza okulowooza nti Uganda emale okufugibwa Yoweri Kaguta Museveni emyaka 35 abe ng'akoowa tuleete another general neighbor we mu kyalo bwe babadde mu bwa minisita oli ateeka okuba nga waliwo geemu endala eri Kano Kizza Besigye gwe tubadde twogerako ono yali musawo we si weewaawo ekitegeeza nti relationship eyo tevaawo newe beevuganya batyo naasigala politics naye bo basigala ba mikwano mu ndowooza yange era kati ndowooza nga omuntu wa bulijjo ali ku kyalo omulonzi twambadde nga tuza abalonzi baffe ab'omu kyalo okugeza kutegeera netumukunde fakita yes nti bino ebyobufuzi byonna byonna weebiri naye nga ye asigala mukwano gwe omwaka guli waliwo ebyali biyitingana nti ababiri bano baavayo ne bakola n'omukago butayogerwa Kano Kizza gwe yeegaana Kano Kizza ne Mzee Museveni omukago bagamba gwa mama Mbabazi era embaga ziswaza munalebyo emisingi eggulu ng'omusumba agamba ekiswaza omugagga sese mantula naye kiyita nawo bagamba nti ekiswaza omugagga kuzza balance kubanga eriyo n'abagagga abeefuula abaavu sajja yalese nusu 200 kubulako 10 ku kameeza nadda ne bamugamba oluto olunuma asijja kulya abaana ne balya akawunga kaabwe n'ebijanjaalo naye nga baba bagenda okwebaka mwami oluto nelutabukanaza zenkoko ebifi agafi g'enkoko ag'embizzi natandika ebijanjaalo by'ennaku zino birimu bya GMO bikwata ebitole kati omugagga aba aswadde otegere gyegamba aba aswadde naye nawano waliwo omusajja atugamba wano nti soya amukolamu ennyama nti ayinza okuba nga yalidde soya tuwumulamu katono bwe tudda katunyonyole ennyama ebifi ddala ebiva mu soya ono tukomawo